Aganaga yagala kweyibulira mu KFC ku byamutuukako mu Kivvulu. Abalombye okozesa oluyimba lw'olwa Nasanga mu kalango kaabwe. Ayagala bamuliyirire miliyoni 5. Abasibi ba Kapapula bakooye Mwanje okubalagulira ebifo. Yabalagulira Arsenal okuba Dortmund ate Dortmund ye yakubye. Baagala poliisi ebiyingiremu. Abayizi sente bazadde bammwe ze babawadde, basponsa bammwe ze babawadde ogenda okusoma ba freshers simanya bonna semester esooka. Mbadde nsaba busabi sente ezo zonna muzikwate muziteeke ku tiimu ya Arsenal. Arsenal olunaku olwaleero agenda kuba tiimu ya Dortmund. Goolo zijja kubeera 3-1. Akuwalana bwawerekera akubanja gujabagira. Sente Mikizi yasuubiza okuwa Shawa ng'amukubidde chikeni azimuwadde. Ayongeddemu emitwalo 2. Sente tezirina mugaso. Eyo ngumi chikeni agenda jijjukira paka lwaliweza emyaka 6. Wenikiza yandibanga yalya ewa. Buli omu yeebuuza amayitire ge. Ebyo n'ebirala bisanye ku Fake Media. Ene Fake Media. Abasibi ba Kapapula baagala kubeera ng'ate batwala omukulu Mwanje akolako KSTV mu mbuga z'amateeka. Oluvannyuma lw'okubeera nga bagamba batunda ebintu byabwe ate basobola okuba nga bawangula ono empiira byonna jjajja alagula ekyamazima tegiwangula era n'ogusembi eyo yalagudde bagamba baana ba university temukwata ku ssente zammwe mukwate ku ssente zammwe za tuition temuzikwata ziwaayo wabula musooke mubeere nga temuzifunamu muzisibe Arsenal okubeera nga egenda kuba Dortmund kyokka si bwe kyabadde. Njagala kukola ku baana ba university basiba Kapapula n'ebirala koza abaana bangi nnyo basomedde Kapapula ate ne babatikkira. Njagala okukoowoola abayizi ba universities zonna mu Uganda. Makerere University, Nkumba University, University esinga mu Uganda, IUIU, Mubzi, YMCA, University Chendala Pademan, MYU, ne University endala zonna Busitema, University zonna mu Uganda, KIU, Kampala University, YMCA zonna. Abayizi sente bazadde bammwe ze babawadde, basponsa bammwe ze babawadde ogenda okusoma ba freshers simanya bonna semester esooka. Mbadde nsaba busabi sente ezo zonna muzikwate muziteeke ku tiimu ya Arsenal. Arsenal olunaku olwaleero agenda kuba tiimu ya Dortmund. Goolo zijja kubeera 3-1. Ate ye Miki olunaku lwaleero asobodde okubeera nga atuukiriza ekiragiro kye oba obweyamu obwe yasobola okubeera nga akola eri Shawa ng'amugamba wamukubira chikeni wadde yali agamba eriiso naye yasiimye nti wadde tiwakuba eriiso ey'oku nkoto yankoledde ne kakadde ke yagamba ayongeddemu 2. Ekiriwo bannaaye mukulu Shawa munoonyeza nanoonya nga twebulanganye naye Allah wa buyinza. Salaamu salaamu. Weebale nnyo. Jagala nsooke nkwebaze. Situmangako neero ndakuje. Naye oyina pasi wakuba chikeni ng'atudde ez'omumata 2. Mpulira njagala kakadde nyongereko emitwalo ameka 2. Nkwebaza kuba angina omusonyiye obusiraamu bugamba omuntu obunyigira nga musala subuhi naye nga mugenda ogenda ku dhuhuri ng'omukoze eki namusonyiye anamutadde era kali akagamba pawa ataligaba
naye nkwagala nnyo nsiga obadde ku sente tezirina mugaso eyo eŋŋumi Chicken agenda gijjukira paka lwaliwoza emyaka 6 era aligamba abazzukulu be n'abatiyana akasajja kakuba andi bagamba obusajja obumpi biki nalipresentinza abasajja abampi bamumpi naye nga eŋŋumi etuukayo ya allah tweyanziza nnyo webale nnyo okuddamu swala zaffe tetusaalira bwereere ate General Katumba Wamala olunaku lwaliro avuddeyo n'abeera ng'alangirira mu lujjudde nga banyuse amagye era nga abagenda okuba nga bawummula bali 591 bebagenda okubeera nga bawummula amagye nga ne General Katumba Wamala mwali ono nno ajja kujjukirwako eŋŋumi gye yakuba omubaka wa Mityana Zaake Francis Botei mu Parliament. Kali mu butongole mba nfulumya amagye omukolo ogw'okutusiibula gwo gujja kujja mu maaso eyo naye kati lwenjogerera kati era ne bamala bampa omusaala ogw'amagye ne ngukwata kati nsibira YGG kubanga officially nvudde muki magye kakati bwe nabawa olunaku bwe naba buli kinaga nti kale kati tukole ku weekend esooka ey'okubiri mu mwezi ogw'omunaana naye nga saamanya nti genda kuba kinene bwe kiti era nze nali manyi nti bajja abantu nga 5 ab'ekkanisa tusabe tunywe kacaayi kaffe olunaku lukwe naye bwe ntambudde mu nsi muno nkoze emikwano mu kitundu nenkola emikwano n'emukono ne Uganda yonna sijjaga nti mukono mukka ne mu magye gye mbadde nsaavinga nkoze emikwano kati mikwano gyange abamu be baawulira ensonga eyo okuva mu b'ekkanisa nebaga nti ensonga eno kati bakwatireko muyinza obutagijjaayo ng'ekkanisa muyinza obuteemalirira bulungi kati olwaleero era okuva nazze wano ku Lwokutaano nadde nva kuziika ofiisa wange eyigange eyo Kano Wodi yafudde kansa kati bwe navaayo ne nga nti ngende mu kyalo nina mulwadde ngende mpumulemu kuba mu kyalo eno nange wampa obukkakkamu embeera wano mu miti gyange gino nempulira akawewo nempulira bulungi nendaba ne ku bisolo byange kati bwe najja wano newanga nti twagala nakulabako wano bwebeera eyo mu kisenge kyo wetukole ebyaffe byetukola kale bampubye enkata nnene nnyo era sirina bigambo bimala buzito bwenyinza kukozesa kubeebaza kyemuvudde muwulira nga mbaga nti bannange nze byonna newankubadde kiyinza okuliko obubi munziise kubanga bimwandyogedde ku ntaana yange mubinkoledde mubyogedde kati kubanga oluusi abantu bagenda ne bajja okuziika ne boogera bingi n'atakumanyi neyefuula akola ki akumanyi naye kati bano beboogedde bebanjogeddeko assessment gye bankozeeko bagikoze ne bakindaga mu bulamu kakati ekijjawo kiri omwana yayimba nti basiima ogenze nze bansiimye nkyali ki era nkyebaliza Mukama tibansiimye nga nkyaliwo kale nange nempulira essanyu nenga nti emyaka gyange 47 gyempeereza ensi yange mu magye tegyansaze teginsaze kubanga nvuddemu nga nina omukululo ndoza mulabyeko obufiisa bangi ababaddewo benakwatako benatraininga benakola nabo bementalinze kwegamba nange nekimpa essanyu kulaba nti newankubadde nfuluma amagye nina bendeseeyo nga bajja kukwata omumuli gw'eggwanga ery'amagye ate go amayitire ga Winnie niwe buli kati buli omu yeebuuza wajali yandibanga yeegatta ku Ibrahim Ssemujjunganda omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala abavudde mu ggwanga Uganda naye batidde embeera eyinza okuba nga ate ebatuukako. Winnie
atera okulabikako ku mikutu gy'amawulire naye ebbanga liyise nga talabikako. Amayitire ge buli omu akyageebuuza naye abalala bagamba nti yandibanga yabumbye. Ate ye aganaga ayagala kutwala ba KFC mu mbuga era nga yayise mu Elgon Advocates n'abawandiikira ekibaluwa kye bakuntumye nno nga kino kiraga nti millions 5 byeyeetaaga olw'okukozesa oluyimba lwe lwannassanga mu kalango aka KFC ke yakoze webato nga mulimu oluyimba lwe era nga luwulikika nnyo. Ono n'agamba nti okuyiiya kuzibu nnyo naye ate abakukozesa nga si be bannannyini ate nga tebalina kye basasula weyayiiya yeetaaga asasula nno. Kaakati Aganaga yandyeyibulira konsati yamusala n'agifunamu wano.